Mbalamusizaako mwenna bannayuganda abawangalira mu UAE amannya n'eddoboozi nze Sengendo Johnson. Okusookera ddala njagala ntwala omukisa guno okwebaza akakiiko k'abannayuganda akanteekamu obwesige ne kannonda okubeera ssentebe wa Electoral Commission ey'abannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi, era ne mumpa obuvunaanyizibwa okulonda abantu bengenda okukola nabo nga tutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya mu kibuga ekya Abu Dhabi. Njagala okwebaza akakiiko ako akakulemberwa Ismail Okedi ne komiti ye abannonda mu bantu abangi okulembera omulimu ogwo, era mbasuubiza ngenda kubeera nga nkola omulimu ogwo mu buyigirize bwe nayigirizibwamu n'ebyo byenzize ndaba engeri gye bategekamu obululu ne bubeera successful kye ngenda okukola. Antutte ebbanga okuva lwe bannonda nange nenfuna abantu bengenda okukolagana nabo, abantu bamanyikiddwa mu community, bantu babuvunaanyizibwa okulaba nga nkwatagana nabo okutegeka akalulu. Essaawa zino njagala kubanjulira abantu bengenda okukolagana nabo okutegeka akalulu kano, era nga tubadde n'enkiiko ez'enjawulo, buli kye bagenda okwogerako twakikkiriziganyizaako era ne tufuna ne engagement ne ba leaders ab'enjawulo. Nalonze omwami bamuyita John Mugabi nga ye vice wange, Wesiri vice Mugabi agenda kubanga azimaliriza. Nalonze omwami Herbert Ananias Ntuyo nga ye general secretary w'akakiiko k'ebyokulonda era yono wano andi ku mukono gwa kkono. Nenonda omukyala Fauzia Muwakani ng'oyo yagenda okubeera spokesperson waffe. Essaawa zino nga tumaze omulangirira abadde ali kakiiko k'abannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi, naye twamaze okunoonyereza nga tagenda kudda kwesimbawo ku kifo kya vice, kwe kumulonda abeere omu ku komiti etegeka okulonda. Nalonze omwami bamuyita Edi Mukaya nga ye assistant general secretary. Nenonda omwami Ibrahim Rugorobi ng'oyo yagenda okubeera nga polling controller. Nenonda omukyala Madina Ndagire nga yagenda okutukwatira ku nsawo ezo sente zinaba zisobodde okubeerawo ng'omuwanika waffe. Nenonda omukyala Yvonne Asimwe n'omwami Kintu Sam naye nga polling controller. Njagala okubanjulira abantu bano sofa bensobodde okubeerako nabo wano bagenda kutuwaako biki byetwakkiriziganyizaako nabyo, era nga twamaze okuyisa ebifo ebigenda okubanga byesimbibwako. Kale ngenda kusaba omwami Herbert Ntuyo general secretary waffe atusomere mu bifo ebyo mu bannayuganda bye mugenda okubeera nga mwesimbako, tulabe nga tufuna obukulembeze obulungi. Njagala okubasuubiza nti tugenda kutegeka akalulu kano nga kamazima na bwenkanya, era kyenjagala obategeeza okulonda kuno tetujjira mu bibiina byaffe nti ndi wa NUP, ndi wa NRM, ndi wa FDC. Twagala bannayuganda okutwala bannayuganda mu maaso nga tetubeesinze ku bibiina. Ssebo omukulu Herbert Ntuyo uyanjulire kubatuwuliriza ate otusomere n'ebifo bye twayisizza bannayuganda bye bagenda okubeera nga beesimbako, ate oluvannyuma n'omukyala spokesperson naye agenda kubaako ate naye byatugamba okusinziira nga bye twateeseteese. Ssebo neyanziza nnyo Ssebo chairman. Amanya n'eddoboozi nze Herbert Ananias Ntuyo nga mpangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi wano mu UAE. Ndi wa mukisa okulondebwa nga general secretary w'akakiiko akagenda okuteekateeka okulonda kw'omulundi guno kwa taamu ya 2026 to 2028, era nga mu bifo ebyalondeddwawo ebyo tulina 220. Ekitandikirwako kyekya chairperson, vice we, secretary na assistant we, netubeera ne finance bwe tuva ku finance stroke treasurer bakola omulimu gwe gumu. Netudda ku minister wa ethics and integrity, netuvaawo ku minister of ethics and integrity akolanga era disciplinary chairperson. Then netubeera ne media chief mobilizer. Bwe tuvaawo netudda ku kifo kya PRO agenda okubanga yatabaganya community ne
ne entities ezewabweru companies eziri ewabweru okufuna ekifaananyi ekirungi eri community y'Abannayuganda okumaintaininga ekifaananyi ekirungi eri community y'Abannayuganda. Obuzibu bwonna oba buguddewo ono yagenda okuba nga atukiikirira mu kifo mu public. Then netubeera ne welfare minister oyo yagenda okututeekerateekeranga byonna ebibeerawo oba nga tulina okugagalinga emipiira community engagements ono yagenda okuba nga abivunaanyizibwako. Netubeera ne workers affair emirimu gyakola nagyo gyakuyamba ku bantu engeri gye bafunamu emirimu okubagaidinga basically okubagaidinga engeri gye banoonyamu emirimu companies kyentuufu na requirements kigezolina okuba nga ofulfillinga okusobola okufuna omulimu omutuufu ate naawe olina kweyisa otya ku mulimu eyo gy'oli ng'orepresentinga eggwanga lyaffe nga Uganda. Then bwetuva ku oyo ne tubeera ne business and investment minister oyo agenda kukwatagana bya kwekulaakulanya basically mu buli ango asikira ffe Abannayuganda abali wano ate okutusembereza aba investors. Omuntu oyo yenna agenda okwesimbawo agenda kubanga atuteekerateekera nga conversions atunoonyeza opportunities ezisobola okutuyamba zetusobola okubenefitingamu ffenna. Then ekifo ekiddako women's affair mwogeddeko tulinayo women's affair yakwatagana ku nsonga z'abakyala. Then bwetuva ku nsonga eyo ku kifo ekyo tulinayo ekifo ekipya ndowooza guno gwe mulundi ogusooka okukigattako olw'ensonga nti tuli wano abantu bangi naye tulakingamu okumanyisibwa, so tugenda kufunayo omukulembeze agenda okwasaganya ku enjigiriza, that is education and skills development minister. Ono agenda kubeera musaale nnyo kubanga tulina talents nyingi eziri untapped because tubulako kubangulwako obubanguzi katono ono obuvunaanyizibwa bwe. Then bwetuvaawo ne tubeera ne sports minister ajja kubeera na assistant we naye ebyemizannyo byonna tubaddewo na mupiira okusinga naye twagala community eno ebeere nga getting involved mu mizannyo gisingako wano. Si mupiira gwokka, si misinde gyokka, si bikonde byokka, waliyo basketball, waliyo cricket. Ebyo byonna ajja kubaala nga atuyambako okututeekerateekera nga community tusobole okuexploitinga talents zino kubanga Abannayuganda bangi we bali nga balina different talents mu areas ezo naye nga tebamanyi wa bayinza zikolera ki ziteeka to life. Nga tuvudde ku eyo ne tubeerawo ne entertainment coordinator eno position nayo mpya tebaddewo ku kakiiko akakadde naye ono yagenda okubanga akagere community yaffe nti ngazi bulungi twogera mu bantu nga 16,000. It's a good opportunity okubeera n'omuntu acoordinatinga abantu abakwatagana n'ebye entertainment ebivulu ebitegekebwa nga biri in a more organized manner than a one person nateekateeka naye nga tekiri organized bulungi. So betubeera ne minister coordinating aba promoters abenjawulo basically oba organizers abeera atuyambako ne tukola ekintu nga kya mutindo. Ekikulu kya byonna si kujja kubeera na kifo naye omutindo gwe tugenda okuteekawo ng'eggwanga oba ng'Abannayuganda bawangalira wano is what we want to achieve at the end of the day. Then nga tuvudde ku oyo tubuzayo ebifo nga 3 tulina culture affairs minister oyo wabya culture bya nono bya nono. Then bwetuva kwoyo twongeddeko this time around religious affairs tugenda beera n'abantu babiri ku ludda lw'Abayisiraamu tugenda kufunayo representative agenda okukiikanga minister. Then ne ku ludda lw'Abakristaayo bonna tubagatidde wamu bafune representative omu. Nga abalokole, abaprotestanti, abakatoliki, aborthodoxi bonna bagenda kufuna omuntu omu. Era nga ebifo bino byonna buli omu ali eligible
asobola okucontestinga najja n'abyesimbako. Requirements ezo Senga Fauzi ajja kutuyambako ozitunyonyola biki ebyetaagisa omuntu okuba eligible okwesimbawo ku bifo beyanziza nyo ne banyama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzia Mwakani is my name. Yeah, but the vice chairperson ku community ya Abu Dhabi kati omukulu yasimye chairperson nampa appointment yokubera spokesperson ku electoral commission. So omuntu okwesimbawo okubeera omukulembeze ku kakiiko akajja ekisookera ddala oteekwa okuba muna Uganda. Ekyokubiri oteekwa okuba nga oli above 18 years. Oteekwa okuba nga oli of high sound mind ng'otegeera bulungi tolina buzibu ku bwongo so nga osobola otegeera ki ekigenda mu maaso. Oteekwa okuba nga olina good criminal record nga tebakusibangako oba nga si gwe muntu eyenyigira ate mu kucunya abantu abalala, gwatunda passport z'abantu, gwatunda ID, gwe abba ku baana sente nti commission oyagala kubawa mirimu, at least oteekwa okuba nga record eri clear era nga at least oli muntu of a high reputation mu community. Then oteekwa okuba nga oli employed ng'olina company w'okola oba olina mukama w'okola. Ekitegeeza oteekwa okuba ne Emirates ID. At least Emirates ID eyo oteekwa okuba nga etambuddeko at least omwaka, kitegeeza nti yes ku mulimu gwo gy'okolera era oli muntu mwesimbu tebannakugoba so oteekwa okuba nga okola. Ekirala era oteekwa okuba nga obaddeko mu Abu Dhabi muno okumala omwaka mulamba at least. Kitegeeza omanyi ebizibu ebiruma Abannayuganda mu Abu Dhabi, omanyi Abannayuganda embeera gye batambuliramu basula batya, bwe bakuyita ku kizibu kyonna kyonna osobola okwasesinga embeera eriwo n'engeri ejjo gihandolinga n'okuba nga omanyi at least otambulira mu mateeka okusinziira ku Abu Dhabi nga we tuli. So oteekwa okuba omuntu ali approachable. Ng'omuntu tayinza kutya agamba kati ate oyo n'agendayo ntya, ayinza okuba nga tajja kunziramu, otuukirirwa abantu basobola okwakisesinga ne bakubuulira kiki ekibaluma. Kitegeeza oteekwa okubeera ne address ng'olina w'osangibwa otya, toli mutuuze nti olina ekizimbe w'obeera. Naye okubeera ne ID kitegeeza either okola wa gundi oba okola mu kampani bweti. So in case of anything basobola okusanga owantu wonna obuvunaanyizibwa. Ekirala at least gwe kennyini oteekwa okuba nga embeera gye babadde bakulabiramu mu community oli muntu era gwe basobola okwesigisa ebyama. Toli mu bano ababeera nga kyowulidde kyoyogera, kyowulidde kyoyo tokinaako bukakafu n'okola ki. So abantu bateekwa okuba basobola okwesiga n'ebyama byabwe ne babeerako ne kye bakugamba n'otereezaamu. Enkolagana yo n'Abannayuganda then n'osobola okujja obuyambi eteekwa okuba nga nayo nnungi. Oteekwa okuba nga oli muntu ateekubira side, tulina political parties za njawulo ate nga kya buntu omuntu okuwagira pate eri oba okuwagira pate eri. So ekikyo kikubeere mu mutima in that tokiraga nnyo nti gweoli wa KY oli wa DP nti abakibiina bwekiti tebasobola kujja kukola ki kukubuulira bajja gamba oyo tajja kunyamba kuba wa kibiina bwekiti. So oteekwa okuba nga oli neutral nga tojja kujajinga muntu lwaki gwe oli mu kibiina bwekiti, lwaki gwe wagira kino. Omukulembeze gwe twagala this time oteekwa okuba nga oli genuine ate nga olina ne political kyoyagala. Yes olina right ewagira naye tokiraga nnyo mu bantu okuŋŋaanya bakuŋŋaanye. Ndowooza bye bimu ku ebyo neyanza. Abantu bano n'abalonze nga mu community yaffe babuvunaanyizibwa ng'era bagenda kunnyambako nga tufuna akalulu ak'obwenkanya, naye twagala tubategeezeko ekikyusiddwamu. Tulinga abagenda okuba nga abatandika community eri serious. Tugenda kutandika community eri serious era gwe wenna agenda okwesimbawo waliwo ebintu ebimu ebiyinza okukugisa mu kalulu nga tetwebuuziza ku muntu yenna. Singa onajja ngo oze na kibiina nti kino gwe kyoliko oze nga okugamba ng'ojjidde mu political party, tetugenda kukyetaaga. Twetaaga omuntu nga azze kuweereza Bannayuganda. Ensonga endala twagala tujje community yaffe okuleva eyo gamba nti gundi twamulonda yakulira kino ekifo nga position ye etambulira mu briefcase. Era ekintu ekimu kye tugenda okusooka okukola ku ssente eza registration gye mugenda otuwa kwe kugulako laptop mwe tugenda okuteeka data
yenna akwatagana ku community era oluvannyuma lw'okulonda laptop eba computer tugenda gisikwasa akakiiko akanaaba kalangiriddwa katandikira okwo mu bifo byonna ebigenda okuba nga birondebwa buli muntu tugenda muwako guidelines bikyali ebyayina okutandikirako okola nga community egenda mu maaso okugeza kambaweko ekyokugeza kimu nti bw'obeera ng'olondeddwa nga owa media and publicity tekitegeeza nti olina kubeera ng'olina media company no naye osobola coordinatinga media companies eziri mu Abu Dhabi osobola gante kati wano waliwo information chairman wandigenzi no addressing ako community kikyetaagisa bw'obeera ng'oli wa business and investment oyambye otya bannayuganda osinkanyako ku bakulembeze ba wano nga balinayo bafolamuzi oyambye otya bannayuganda emirimu gye balina okulaba nga beeyongerako waggulu so si kubeera nti bakuteekawo oli awo twetaaga omuntu ng'oli knowledgeable ku nsonga eyo ensonga endala bw'obeera ng'oli mukulu ono akyogeddeko ekyemizannyo tubeera n'emipiira wano oyiseeko ku ba scouts ne bajja ne balaba nga bannayuganda basamba omupiira basobole okuscoutingamu abasambi abalungi tutegekeko forums nga za business tuyite ku bantu nga bajje kutuyambako mu business bannayuganda okubeerako ne business ng'esoundinga tuwulirako nti waliwo tugenda kuteekawo essomero oba eryo lya bannayuganda owa education gwe gw'omulimu gwo so nja kusaba omukulu ono agenda kutusomera ku bifo ebyo ne ssente waliwo akasente kemugenda okuwaayo nga kagenda kuyambako okutegeka luli twategekera mu paaka kuno twagala tutegeka elections nga tuli mu kizimbe bulungi nga si byakugoba nti ate wano temuyimirira wano temukuŋŋaanirawo nga tuli well organized so nsaba osome ku bifo ebyo ne ssente waliwo omutemu omutono era nga accountability we n'abeewedde tujja giwa akakiiko akanaaba kamaze okulangirwa sebo soma ku bifo ebyo ne ssente zigenda okuba nga ziweebwayo neyanziza nnyo sebo owekitiibwa chairman so bannayuganda bannaffe abatulaba oba abatuwuliriza omulundi guno nga bwe twogedde nti tukyusizaamuko si nti tweyagaliza oba tugenda kifunamu nedda bino byonna tukola community service ng'eyamba ffenna era buli muntu yenna omunnayuganda ali mu Abu Dhabi agenda okwesimbawo ku bwa chairman registration yo egenda kubeera yaddira mu 2 vice chairperson oba chairman naye ogenda ku registeringa neddira mu 2 general secretary ogenda ku registeringa neddira mu 2 assistant dira mu 2 assistant general secretary wadira mu 2 finance or treasurer minister ogenda ku registeringa neddira mu 2 owa media ne publicity ogenda ku registeringa neddira mu 2 bwe tuvaawo ne tudda ku workers affairs minister ogenda ku registeringa neddira mu 15 business and investment ogenda ku registeringa neddira mu 15 welfare minister ogenda ku registeringa ne 15 ekyadira then sports minister ogenda ku registeringa neddira mu 15 entertainment nawe ogenda ku registeringa neddira mu 15 we tudda ku entertainment and coordinator nawe ogenda ku registeringa neddira mu 15 ethics and integrity minister yoyo webyempisa basically tetwagala tubuze tugetinge confused nti ate ethics akola biki owebyempisa n'obuntu bulamu obwenkanya nawe ogenda ku registeringa neddira mu 15 women affairs minister ogenda ku registeringa neddira mu 10 culture affairs minister ogenda ku registeringa neddira mu 10 religious affairs ministers bombi nawe buli omu agenda ku registeringa neddira mu 10 omuntu omulala gwe sinaba kwogerako ye chief mobilizer naye agenda ku registeringa neddira mu 10 then nasemberayo ddala yo education and skills development minister naye agenda kubanga registeringa neddira mu 10 nga chairman bwe yayogedde zino ensimbi siza akakiiko kulya nedda njagala tubeere straight zino ensimbi zigenda kutuyamba kuteekateeka elections nga ziri ku mutindo ziri ku standards tuve mu kwefa ebyanga buli kimu tukikolera mu paaka
eggwanga letu representinga wano lyesimbu naffe tulina ebintu bye tulina okukola birina okuba nga biri ku mutindo. Therefore esente zigenda okuva mu registration kugenda okugulibwako materials ezigenda okuteekateeka okulonda kuno, logistics nga ballot papers, box mwe tugenda okulondera, laptop is important. Why? Community yaffe ebiseera ebisinga tetulinawo nga ka database. Obuuza n'omuntu nti Abannayuganda bameka bali mu community nga talinaako information iyo neyeetagisa. So singa tuba tufunye laptop eno netugikozesa mu kulonda, netukola talingi, byonna nebigenda mu process eyo, olumala tegenda fuuka ya chairman, tegenda fuuka ya secretary, wabula egenda kusigala mu kakiiko akalondeddwa obenga bakolerako emirimu gyabwe. Emirimu nga ki? Twetagayo okubeerayo ne database, record keeping, n'okudocumentinga, mainly documentation of Abannayuganda ffenna, nti wabaawo ekyetaagisa kyonna osobola okibesingirako, olina reference wogenda okijja, ojja kuŋŋamba leero buli omu alina essimu. Kituufu, naye essimu ekola byange ate ne bwebanga entereseeko ebintu bayinza oginzibako oba eyinza okucrashinga. Kati bweba crashinze information yonna efudde. So singa wana laptop eri mu kukola mirimu basically kyokka community wa tubeerako a bit secure mu future paka mu future webiyinza okukyukiramuko. Sebo GS webale nnyo. Twagala kubeera nga tumaliriza naye twagala obategeeza tugenda kubeera ne community engagement ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno ogwokuna tujja kubeera ne online engagement ya community. Tubasaba tujja baweereza link mujje tudiscussinge mu kulonda kuno ebibuuzo byonna woli abiyinza okubeera nga weebiri bigenda kukolebwa. Tugenda kuengaginga ne media companies za mu Abu Dhabi neyo ey'okutwalira awamu spokesperson nga nnyonnyola byonna bitasobodde kunnyonnyola wano. Ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno nnaku tusuubira nti mwenna abali willing okwaexpiringa ku bifo ebyenjawulo mugenda kubanga mutandika okusindika application zammwe for registration ku email address ya Electoral Commission. Email address ya Electoral Commission eri ec.ugandanis@gmail.com. kusindikako email ebintu bino byolina okusindikako. Ogenda kusindikako CV yonga gwe nga kuliko ekifo kya aspiringa, osindikiddeko passport copy yo ne Emirates ID yo, ebijja kubeera nga bitumala n'okusindikirako ba seconders babiri abagenda kubanga bakulifalizo oba balifalizo bo bagenda kubeera babiri naye nga nabo bayinza okubeera mu UAE yonna nga bavudde mu Emirates yenjawulo naye nga bali mu UAE, osobola okubasindikirako. Kati oyinza okwagala tucontactinga ku namba y'essimu, osobola okufuna General Secretary ali ku namba 0551 29 5572 oyo General Secretary wa Electoral Commission. Ne Chairman enamba yeri 050 35 00 882. Njagala kumaliza nga asaba ne spokesperson oweye namba yo tubeere nga tubasiba. Okay, enamba yange 056 24 22 011. Njagala kwongerako ku requirements. Yes. Kuba omundongozo esomyemu speed omuntu ajja kubuuza neetaaga ki okufunako ekifo ekimu ku ekyo. Kisookera ddala weetaagira ddala okuteekayo application yo ku email address eyo gye basomye. Ku email address ku application yoko kulina okubeerako akafaananyiiko ekifo ky'oyagala. Kulina okubeerako registration ng'osasudde ssente ezo ze bagambye okusinziira ku position gy'oyagala. Ate era kuteekwa okubeerako ID ez'abantu babiri abakusekendinga. Ebiwandiiko bino tofaayo gamba nti ate documents z'abantu lwaki ngiteeka zigenda kubeera for official purpose only, so private. Tezigenda gabanyizibwako na muntu yenna. Yansigadde Senga Fauzia oba Fauzia Muwakani, spokesperson Electoral Commission. Nyabo webali nyo webali ddala wano tugenda kubanga tukoma wano tubagaliza okwetegeka obulungi era ntona tuyise meeting yonna
mugibeereko mwongere okubuuza ebibuuzo aba media companies mujja kubeera nga mutusinkana mu bifo ebyenjawulo okwongera okuddamu ebibuuzo ebyenjawulo bwe tubasiibudde mubeere bulungi bannayuganda era tubaagaliza akalulu akalungi.